wabaluseewo olutalo wakati w'omuyimbi King Saha ne Honorable Kasolo ate mpozi bano nga bonna bava mu district ey'Ekyotera. Wano nno King Saha alumiriza Honorable Kasolo okubeera nti yabadde mu kkobaane ery'okulemesa ekivulu kye okubaayo. King Saha abadde yakamala mpozi ate okukola ekivulu wano e Lugogo, era ng'ekivulu nga bwegambye nti ekya extra kibadde kigenda kubeera Kyotera. Wano kigambibwa DPC poliisi gattako ne Honorable Kasolo kigambibwa mbu okusinziira ku King Saha nti beekobaanye ne balemesa ekivulu kino okubaayo. Wano King Saha bw'ati bwe yategeezezza. Abantu bakulonda sente wazikolangamu mbaga. Kati time etuusi fa bavubuka tweyiya abalala mu abamma emirimu ati n'omulimu gwange oyagala gulinnyirira. Ku myaka ejangu oyagala nkole ekigwe Minisita Susu. Katonda wange. Wekubanye nala DC mukukuta mudumira DPC gisazeemu mukubya amasimu oyo yonna waggulu. Mumuloza mugenda kutta sente z'abantu wemutyo. Gumanye omuntu walwana okuteekawo ekivulu ekyo yeebeezeewo. Awe banne emirimu batunde kamere. Awe banne emirimu bavuge boda batwale abantu babazze bakole ki. Awe banne emirimu bakube ebipande. Awe banne emirimu bakube bbaana. Awe banne emirimu batunde ebyokulya ebyokunywa obu. Ye Honorable Kasolo ate mpozi agambye okubeera nti yabadde mu kkobaane lino abyegaanye n'agamba wa King Saha yabadde tagenda kufuna bantu oba si ekyo nga babadde tebamusasudde ekivulu kyali kigenda kusala aleme kumwekwasa bakkirize akalulu bakabakube. Wano nno Kasolo alemeddeko nnyo n'agamba bakkirize tubasiika akalulu. Kakati ab'Ekyotera wabadde yadde omuyimbi yadde atimbye ebipande ng'agenda kuyimba leero. Ndowooza oba yalemereddwa oba tebamusasudde oba ki, kati ali eri agamba Kasolo yaŋŋanye ekivulu kyange nze ntegeka bivulu. Oba watidde nti abantu tebajja kuyingira oba kiki ebyo bikwata ku ggwe bulijjo ng'ayimba. Tetwagala beekwase kintu kyonna bakkirize tukabasiike.